Olwaleero embeera ebadde ya bunkenke okwetooloola Paalamenti n'ekibuga Kampala okutwaliza awamu nga ku Paalamenti abasirikale balabiddwako nga beebulunguludde wankaaki wa Paalamenti awatali kukkiriza atalina kuyingira kuyitawo abo bokka abadde balina ebiboogerako bye bakkiriziddwa okuyingira munda ng'enguudo eziyingira n'okufuluma Paalamenti zonna zibadde nzigale okuli Nile Avenue, Kimathi Road n'endala nga buli w'obadde ozza amaaso ng'ogakuba ku basirikale abadde mu yunifoomu z'ebibomboola nga bambalidde omugemerawala. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssennyonyi ayogedde ku mbeera eno ng'agamba nti obunkenke obuteereddwawo bubadde tebwetaagisa ng'agamba nti obukuumya ekika kino bwaniteereddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eri obutali butebenkevu. Bangi babeera mu kwemulugunya, babakuba obutayimbwa, babakuba emigere, bababba maka gaabwe, bakubira security naki tebavaayo. Naye kati olw'okubanga abaana abato bagamba twagala okwemulugunya ne badeployinga buli wamu ekiteetaagisa okuteekawo embeera eteetaagisa. Bano baana baatulaze nti bajja mu mirembe, tebalina buzibu bwonna, basembere baleete ebiwandiiko baleete okwemulugunya kwabwe, ffe ng'ababaka weetuli. Ssennyonyi agamba nti kya bwenkanya bannayuganda okulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri Paalamenti gy'eddukanyizibwamu gye balaba nga tematiza. Bazze nga balaba ebigenda mu maaso, nga balaba obubbi bwa ssente y'omusolo, ssente ezibbibwa wano ku Paalamenti, ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Twogedde ku bintu bino, gavumenti etusuubiza bagenda kukola wakatiisa, bajja kusiba, bajja kukola kinga bakanga bukanzi. Naye ng'abaana balaba tewali kyamaanyi kigenda mu maaso ate nga ssente zaabwe zibbibwa. So abavubuka ne bagamba naye mumanyi nedda tuyimuse amaloboozi gaffe era kyebagambye nti bavaayo okukola ekikkirizibwa mu mateeka kubanga baba tebalina tteeka lye bamenye kasaba banga ba mirembe. Yo mbaka wa Rubaga South Arosius Mukasa agamba nti gavumenti teyanditaddewo bunkenke kika kino nga kyeyandikoze okukola ku bintu ebinyigiriza bannansi. Ekibi nnyo okuuma abantu abatalinamu kasente ate n'oba nti ate obawo obukuumi mu kaseera bwe babeera nti beetaaga ssente. Abantu ba bulijjo bizinesi z'abantu tezikyayingiza, abantu baavu, abantu banaku, abantu tebalinaamu. N'obakuuma mu kaseera nti tokuuma bo wabula ate obakuuma kubasirisa. Gavumenti etya nti oba nti mu biseera ebisinga nti abantu tebagenda kwekalakaasa. Naye etya ki ekiyinza okuva mu kwekalakaasa lwa nsonga nti emanyi bye bakola. Kyo mu kyekumidde abantu mu baavu ebbanga ddene, ekumidde abantu mu batamanyi ebbanga ddene, ekumidde abantu mu kunyigirizibwa ebbanga ddene. Ate yo mbaka munisipaali y'e Nansana Wakayima Musoke avumiridde ekyokumala gakwata bannayuganda. Okuvuluga zino emmotoka ezigwenda zikwatakwata abantu zino ntambulidde mu van, okuvuluga zino emmotoka ezigenda zikwatakwata abantu zibayita drone. Naffe nkubiriza abantu awala bazivuge zireye nga ekifaananyi ky'okukwata abantu kiggwawo. Ti emmotoka ya bulijjo, emmotoka erina okuba nga nnuŋŋamu era okuleeta n'eddembe mu bantu n'okuwulira nga abantu banyumira mu nsi yaabwe. Naye ekintu ky'okukwatakwata abantu olw'okuba waliwo abaleeta ebiwandiiko okwemulugunya eri Paalamenti nti osanga oba oli awo waliwo abakulu ababulankanya ssente zaabwe. Ekyo twagala tukijjewo ffenna ng'abakulembeze tubeere n'eddoboozi lyerimu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.